abanga baana b'ekikantuse n'enkita nzijidde mu ssanyu abaana b'ekikantuse n'enkita nzijidde mu ssanyu engeno mulembe kw'abatiini bw'okumanya ensonga n'omubali muli omu abanekyoyisi y'ekumisanyusa y'ensano wansi w'enjuba mu mazima ne weesalirawo okwereza ekimu ogwirali n'ekiri omundi n'abyanga tanya okusinziira kwibwa abasiini kasiiku n'akuyingira nga kyezomatidde osisale ku balabi onaava ku mulwadde we nagende erugoga ng'omuganikoye atoyo omumasupuune bwa Plan B Records, ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Okay, Prince Jopo Kafero ekisaawe ky'okuyimba okuzzaako emabega yakiyingira mu mwaka gwa 1989 n'oluyimba Muvubuka munnange. Obudde obwo yali maganjo ew'omugenzi Bernard Gonza mu kibiina kya Makula Guitar Singers. Bernard Gonza okukola Makula Guitar Singers yava mu Thames Band, naye ng'ojja kujjukira Prince Jopo Kafero mu 88 nga yeegatta ku Lukwata Guitar Singers. Lukwata we yali egenze enkoko njeru okuyimba, bw'atyo Prince Jopo Kafero n'abasinkana era we batyo ne bamulaganyisa n'ajja e Kampala n'abeeranga ne Livingstone Kasozi ekibuli nga wabanga nga waliwo show gye bagenda okuyimba ng'ajja e Kampala n'agenda n'abeera ne Livingstone Kasozi. Shows we ziggwa ate bw'atyo n'addayo enkoko njeru. Kale bw'atyo Prince Jopo Kafero yasooka n'oluyimba olwo olwa Muvubuka munnange mu 1989 lwakatibirwa mu United Sound Studios. Kasajja and Sons Emporium ye yagula olutambi olwo. Then 1991 yazzaako ekijjankunene Part 2 kubanga ekijjankunene Part 1 kyafulumira ku Muvubuka munnange era Kasajja and Sons ye yagula olutambi olwo. Yali akyali mu Makula Guitar Singers ey'omugenzi Bernard Gonza. Olutambi lwe yazzaako yali ekijjankunene ekyokusatu era yali mu kibiina kya Makula Guitar Singers. Olw'olutambi teyalutunda wadde nga wano lulaga nti lwafulumira mu Kasajja and Sons. Bakkiriziganya ne Kasajja amuweemu ebyuma era ebyuma ebyo bye yatandikirako okubanga akole ekibiina kya kulabako Guitar Singers. Kino tekyasookera ku oyo kubanga tujjukira nti ne HK yakola kinene nnyo okulaba nga ekibiina kya Kabuladda kitandika era HK n'akola ekyo okulaba nga ekibiina kya Kampala Music Stars kitandikawo era y'omu kubakwata ku munne Kasozi okubanga batandika ekibiina kya Lukwata Advanced. Kino abakwasi b'ennyimba oba abaguzi b'ennyimba baakikozesanga okubeera nga basupportinga abayimbi bano okubeera nga batondawo ebibiina byabwe ne engeri nti ono waatondawo ekibiina nga ono yamuwadde obuyambi nti entambi agenda kuba ng'akola ki azireetawo ono, ekitegeeza ajja kubeera customer. Kale bw'atyo Prince Jopo Kafero yagenda n'atandika ekibiina kye ekyakulaba ku Guitar Singers mu mwaka gwa 1992 n'afulumya olutambi temukyagasa. Bangi olutambi olwo temwalutegeera kubanga Prince yateekako oluyimba lumu teyakomaawo n'aleeta Kiwenenya Amazina era yali Kiwenenya Amazina 93 ng'ali ku Godfrey Ntabaazi diikuula eyasookera ddala. No, nkyalemeddwa okufuna obudde obubaleetera Godfrey Ntabaazi oyo Kafero gwe yali ayimba Kiwenenya Amazina gwe yali avuma, naye oba oli awo ekiseera we kinaaba kituuse ngenda kubaleetera omwami oyo tubeere nga tuwayaamu kubanga tulina okubeera nga twejjukanya. Era bw'atyo mu 93 yakola olutambi olulala luli Kiwenenya Amazina yalutunda mu Nick Studios. Nick Studios yali ya Alex Ngabayo. Alex Ngabayo yali musajja Munyarwanda naye nga yakulira wano era bamuziika mu bitundu by'e Kyaggwe.
Kati yazzaako oluyimba olwe ebintu by'omuko wemba seerabidde olwo yaluguza Tubro Music Stores. Ebintu by'omuko lwe luyimba lwa Prince Jopo Kafero lwe yasooka okuyimba n'omukazi era ze zimu ku nnyimba entono Prince Jopo Kafero ze yayimba n'omukazi. Ebintu by'omuko yaluyimba ne ssenga w'abaana Rosette Nakubulwa era oluyimba olwo Part 2 ye mwana wa mwanyinaze ssenga w'abaana Rosette Nakubulwa ng'ayimba ne Sauda Nakitende mukulu wa Bazaituni namba wa Fatuma Nabireke era lulina ne Part 3 senga ntuusa okufumbirwa nga lwa ssenga w'abaana ne muwala we Night Nantabaazi. Kale olwo lwagulibwa Tubro Music Stores. Kati n'atakomaawo n'aleeta tulera birerya naye nga tulera birerya lwemabegako eri we yali ng'akyali makula nga aluyimbanga ku shows ez'enjawulo era awo nga bakyali ne omugenzi Musomesa Kaweesi Fred Musomesa Kaweesi nga Musomesa Kaweesi ajja n'ayimba musango gw'abazadde ng'alaga nti abazadde be balina ensobi. Kati ye Prince Jopo Kafero najja n'ayimba tulera birerya nga yataawakanya kiri nti abazadde bakoze kye basobola naye abaana be tuzadde birerya. Kati bwe kityo bwe kyali. Kati oluyimba lwe luyimba lwa Walumbe Zaaya 1994. Walumbe Zaaya wemba seerabidde kwafulumirako olwo Walumbe Zaaya ab'emikwano omukazi amenya Nabukenya ze zimu ne bamusaayi muto lwali okwo ennyimba ezaafulumira okwo era Kasajja and Sons yagula olutambi olwo. Nabukenya ndowooza ng'oggyeko Walumbe Zaaya lwe lwaddako okubanga lutambula mu abantu lwaganja nnyo we yali awaana mukwano gwe omugenzi Nabukenya Betty yali muntu we era naye bw'atyo naye yatugendako. Then ku lutambi okwo yazzaako obutamatira. So yoyo Prince Jopo Kafero mu bufunze naye nga we nabagambye nti tulina enteekateeka ez'okubanga tukyaza abayimbi ab'enjawulo era nalabye mu comment section mwandaze bangi be mwetaaga okubeera nga tukyaza bwe mwagala okubanga mutegeerako. Kale ngenda kola bwe ntyo ndeetengayo omu ku omu tunyumyemu naye mwe abagenda okumpa amaanyi nze nange we naatandika okulaba zi 1K views ngenda kubeera mu mativu nti olugendo lw'enkutte oba oliawo waliwo bannange abalunyumirwa. So tulwane nnyo tuweze 1K views per video. Awo nange ngenda kola nga situdde. Mbajjukiza ti nga 17 Ogwokutaano wali enkoko njeru mu kisaawe waliwo okujjukira Prince Jopo Kafero nga aweza emyaka 18 bukyanga atuva ku maaso. Kafero Swaz wali nnyo okubeera nga ateekateeka era ndowooza nabalagako poster already yafuluma abantu balimu kweteekateeka weesunzaani. Kale tulambuleko ebitundu bino abannaffe abo gye twabatereka abamu tetwasobola naye wakiri ogenda n'otuukawuko omutima ne gukukka. Abantu abo bakola omulimu munene nnyo okubeera nga batusomesa bo baagenda dda naye bye baatulekera byo bikyaliwo bikyatugattako. Nze Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst naye nkugamba nti weetanire nnyo channel eno eya Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst. Weebale nnyo weebalire ddala mubeere bulungi mweraba. Muntu wange nga tukyagenda mu maaso nkugamba nti omwana mutwale ku Kikaya College and Vocational School bali wali ebulenga ku 7. Basomesa arts ne sciences badde ne boarding plan B records eri wali emubende ku nsonga z'okubeera nga okwata ennyimba. Abantu mwena abali mu bendo lye mubende mbasaba mukozese omukisa guno okubeera nga mukozesa studio ebweriawo esinga mu kitundu. Namwe abali e Kampala abaliwa musobola okubeera nga mugenda
mukwate ennyimba. Twinex International bali buwalaga abo basomesa okuva ku baby class okutuuka ku kyomusanvu ne St Michael Education Center bali Kiwanga Mukono. Gwe yeetaaga okumpagira ojja kumpagira nga oyita mukungulako nnyimba zino eza kadongo kamu okungoberera wano ku YouTube program muzirabe. Kale bwe gutyo oluyimba nduterako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15 ku WhatsApp nduterako 10 ntandikira ku nnyimba za 15 siri monopoly osobola ogezaako ku search engines ez'enjawulo oba libraries ez'enjawulo oyagala bivulu maziika n'ebigenda maaso w'ebityo osobola okuntuukirira mwe aba TV radio nga oyina kyoyagala okumanya ntuukirya naye nsasulwa ntuukirya naye nsasulwa. Kale bwe kityo entebe gita singers bwetyo bwe yalabika. Moses Wamala nkugambye nti oluyimba ng'ali ne Hadija Nansove omugenzi naye waavaawo oluvannyuma Florence Namirimu bakwata video ne Moses Wamala era bangi ekintu ekyo kibabuzaabuza nga beebuuza nti kijja kitya naye bwe kityo bwe kyajja. Oluyimba si lwa Florence Namirimu lwa Hadija Nansove naye olw'okwagala bajjeyo ekitiibwa. Oluyimba olwo lwali lulaga abasajja engeri gye tutali bannantagambwako. Omukyala ebigambo woowuliriza ebigambo bye yali agezaako okubeera ng'asengeka omwami. Ekyamazima ye mukyala ayagala omwami we okubeera nga bakulaakulana naye nga ye omusajja agamba kikafuuwe mu maka ndina okukangabala ng'omusajja. Ebyo si birungi bantu bange. Naye nga aba ojjukira nti oluyimba olwo Moses Wamala mwennyini yeekubira rhythm. Ekirungi nti by then buli muntu yali amanyi okwekubira endongo era bazeekubiranga kubanga ku Nordan Mugula yeekubira, Moses Wamala yeekubira, David Wadimba yeekubira. Kale muntu wange bwe ntyo we ndabise naye nga nkugamba nti ngoberera, followinga, likinga.